Ababaka ba Parliament abazze mu bungi okutuwa emikono naddala abo ababaka aba NRM ababadde bafunye okuyimirizibwa n'okutiisibwatiisibwa. Government Chief Whip n'agamba ababaka ba NRM tebasayininga, naye ekyomukisa omulungi ababaka bayimiridde butengerera. Twajja wano okulwanyisa enguzi tusobole okutuusa obuweereza mu bantu baffe. Kati ekyo tukyebazizza nnyo era tweyanzeege. Ekyokubiri, tusaba Government Chief Whip ye alina okutuuza kokasi ya NRM, naye abadde kyesirikidde ebbanga lyonna. Kati amaanyi n'embavu abijjeewa okutugaana okuteekako omukono. Tusaba Honorable Hamson Obua ayogere wa wayimiridde, ayogere ki kyakola ku bukenuzi, ayimiridde luddawa ku lutalo olw'okulwanyisa obukenuzi mu ggwanga. Yegasse ne mukama we President okulwanyisa obukenuzi oba teye yalwanirira abakenuzi. Ekyo tumaze okukikkaanyaako nti n'ekiragiro kyabadde awadde kya bulimba. President Museveni tannaba kumulagira aleetewo President Museveni we yamulagidde nti ababaka tebasayininga tukirabe. Kya bulimba yabadde ayisaawo bibye ng'ayagala ayimiriza ababaka tebagenda maaso n'okuweereza emikono. Ekisembayo nkubiriza ababaka ba Parliament baleme kubuuzibwa. Kino kye tuwulidde nti nno omubaka omu awandiise ebbaluwa eri sipiika. Ebyo byappa. Buli lupapula lwonna lwe tusayiningako kuliko omutwe ogulaga ensonga lwaki tusayininga, kuliko omutwe ogulaga lwaki osayininga. Naye sensha bulijjo tezibeera nyangu. Ababaka bajja kufuuka bamuzibe, bajja kwefuula bamuzibe nti ze nasayininze siraba. Ababaka bajja kufuuka abatamiivu nti ze nasayininze nga ntamidde nga sitegeera. Ababaka bajja kutambuza ebitege basituke nga bwe bagwa. Naye twebazizza mmwe mwenna abayimiridde ku nsonga. Tubadde tusazeewo okuggalawo emikono olwaleero, naye tujja kuggalawo ku Lwakutaano kubanga ababaka batutegeezezza nti bali up country ne bagenda kubanga badda okuteeka okubeera mu State of Nation Address nga tuggulawo Parliament lwe lunaku olwokuna. Olwokutaano tujja kubeera mu Conference Hall ffenna abasayininze twanjule emikono gy'ababaka bonna abasayininze. Tubuuze gwe oli luddawa? Mwe ba senior legislators lwaki mwogera bulijjo ne mukunkumula n'ennyenje nga mulwanyisa obukenuzi, ate bwe kituuse ku motion eno ne mwekweka ne mubuza amaaso? Tugenda kukijjayo mu lwatu, tugenda kukitimba tulabe nga we lutuukira Olwokutaano ensonga eno tugimaliriza bulungi. Ate tubadde ne sipiika waffe ayiseeko wano ne tumukakasa nti sipiika, ebyo byonna byolaba tewaliwo n'omu yakutaddemu. Ffe tunoonya bakomishona baffe be twagala tukangavvule tubagambe weewaawo ekimala kimala, kimuweerezaako kimala, ate tubale nga tutereezezza eggwanga ku bukenuzi n'obuli bw'enguzi. Amateeka gaffe aga rules gakigaana, naye singa omubaka agamba nti no yabadde muzibe, yabadde talaba, singa etteeka livaayo ne ligamba nti omubaka yabadde atamidde oba nti no omubaka bino byasayinize tebitegedde, ffe tulinze aleete ensonga ya janjule. Naye amateeka nga bwe gayimiridde ebyo byonna byonna byappa. Toyinza kujjayo omukono, naye katulinde ebyerolerwa biri wano, ebyokwerolera biri wano. Muveeyo ng'ababaka bajja emikono, sensha si nyangu, bajja kwesuula eddalu, naye tulemedde ku mulamwa tetujja kukendeeza mpaka nga tumaliriza ensonga eno.